Noonya taata w'omwana wange bamuyita Mubiru Yusuf. Nangamba ngenda tandika okukola ki okulabirira. Nangamba kati mukyala we n'akitegeera, nangamba mukyala wange kwakitegedde. Sina buyambi bwo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange wa Rujjo akalanga bya banne abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo agwe mukutu kwe tuli mbufu obumu oba obulala mu bulamu obw'ensi eno bwe tuba tutambula bingi ebigenda maaso n'okubanga bitutuukako. Oyinza okuwulira ekikyo n'ogamba nti nze nsukulumye ku balala, wabula wookeera n'owulira omulala oyinza okugamba oba wano yaddeko. Ebiseera ebisinga kye tutalina genda maaso nakubanga tukola kwe kuba nti nno twenenyanga wano na wali oba abamu kye bayita mu luzungu okujajinga olw'embeera ezimu eziba zigenze maaso n'okuba nti zibeerawo. Olunaku olwaleero ninaawo omukyala gwendi naye ajja genda maaso n'okuba nti yababuuzaako then tujja kubanga tugenda mu maaso. Amannya gange mpitibwa Namande Silivia. Mbeera Nansana Ganda. Okay. Omukyala gwendi naye amannya geego gagenze maaso n'okuba nti yakugamba. Ensonga lwaki tuli wano omukyala ono twagenze maaso n'okuba nti no tuwuliziganyaako ne twogerezeganyaamuko ng'alina embeera gy'ali mugenda maaso n'okuba nti ayitamu ajjajja okuba nti atunnyonnyola naye atuukawo etya paka n'olunaku olwaleero. Noonya taata w'omwana wange bamuyita Mubiru Yusuf. Bamuyita Mubiru Yusuf. Twabeeranga Mulago Triangle. Nali nkolayo. Nanfunisa olubuto. Kati mu kufuna olubuto saasooka tegeerera okusaawa eyo. Nembeera nga nkola naye nga mbeera seewulira bulungi. Nemugamba naye nga seewulira bulungi nga mukyala we tatera kubeerawo. Wayitawo akaseera nenvaawo. Bwe navaawo nengenda nembeera ekawempe eyo. Mbeera nenyigira ekawempe. Tolumye singa 5. Kati ne tukomawo ne tumunyonyola ne tumugamba Mubiru nafuna olubuto wakitegeera. Naye nyamba ompe ku buyambi kubanga olwedde bansiza na busuza. Nangamba nti njagenda nga nkulabirira naye saagala mukyala wange amanye. Bwe twalaba embeera ng'esusse tatulabirira takola ki gyembeera naye ndaba bankooye nenzirayo nemugamba ssebo yessaawo ndabirire ompangisize ennyumba. Nangamba kati mukyala we n'akitegeera nangamba mukyala wange kwakitegedde. Sina buyambi bwo. Mugamba bannange ne tugenda ku poliisi e Kawempe. Nengenda ku poliisi e Kawempe n'endoopa. Nagenda ku poliisi e Kawempe n'endoopa ne bajja ne bamukwata. N'agamba ku poliisi kuba twaliko ne mukyala we ye yamugjayo. Nangamba ngenda tandika okukola ki okulabirira. Ne tubeera nga byakusika muguwa. Nengamba ye nfaaki. Nenzire wa sisita wange Makerere eyo. Embeera eyo gye nazaalira omwana wange. Naweza emyezi 3 nenzira mu kyalo. Mwana bwe yaweza omwaka gumu n'emyezi 2 nenoonya omulimu netandika okukola. Nentoba n'omwana. Kati omwana essaawa zinawezezza emyaka 2. Naye omwana ambuuza taata we. Mu mazima amatuufu simanyi musajja gy'abeera. Simanyi wenyinza kumusanga oba mu Kampala muno mwali simanyi. Simanyi wenyinza musanga. Okusookera ddala ogambye nti nno wali woogenda maaso n'okuba nti ofunira olubuto. Wali okolayo? Nali nkolayo. Like wali okola mwalina business we mwali mukolera nti nno tusinkana wano ku mulimu wali okola mulimu? Nali nkola nga ndi mu kawunta ndi mu bbaala naye nga ndi mu kawunta nga tubeera navaawo tusulayo emmanju. Like lyali bbaala nga yeye mukama wange.
kati nga era n'amaka nga gali wamu nga n'omukyala musula naye wonna nga tusula ffenna emmanju ewaka kubanga yali double room kati nga mu maaso wagazi nga bwewalaabwe wati naye nga nze ekola mu kawunta n'oyo omusajja nga tweyagala. Ekitegeeza gwe jasi wali mukozi waka kati ng'omukyala tabeerawo tatera kubeerawo naye nga abeerawo wakaawo abeerawo naye nga yiza kumala wikisi bbiri nga taliiwo. then omukwano we gujjiramu awo kati engeri gye yatulekangawo ate omusajja nga taŋŋanya kutambula nga ne bwensaba neŋŋamba ŋŋendako mu kyalo ewaffe ze namala omwaka mulamba nga sigendako nawaffe mwaka mulamba nga sigenda waffe ne mugamba naye lwaki sigenda nga bwensaba omukyala ne mugamba mami njagala gendakoko mu kyalo nga ŋŋamba lindamu ennaku nga bbiri omusajja nga ŋŋamba togenda toyina gy'olaga nze nga sivaawo nga ne buba lugoye ogenda ku dduuka ti neguli olugoye nga sisobola ate nga jjukira nali nkola nnyo nga nkola egy'emmanju ewaka njoza nkola kikufumba nkola kutya kwegamba nga ninga house girl ate nga bwenkola ne mu kawunta. Ekitegeeza baali bakujje mu kyalo n'ojja direct ku mulimu awo. Banzija mu kyalo waliwo neighbor waabwe yaliwo waffe ku kyalo yandeeta n'akufunira omu. Kati akaseera nga omaze okumanya nti oli lubuto ate ng'oli ku mulimu awo like olumanya nga wayizeewo kabanga ki? Olubuto nalumanya luli myezi ebiri nalumanyira nga ndaba mbeera tesikyali nungi sikyasobola mirimu ate nga nkola emirimu mingi era nze n'omugongo gwange gwalwala gunuma sisobola kusitula kuba nakola nnyo nakola emirimu mingi nakola amazima nakola nnyo. Kati wakati awo nga omaze okutegeera nti kati nno ndabika nsobye oba ndi lubuto omugambirawo awo wennyini? Namugambirawo n'abeera nga kimunyize nnyo ne mugamba kikunyize naye kyokola tewali kuba nze kati nali mwana muto nga simanyi maaso simanyi kiki tebeezamu kati omwana ali myaka 2 wenamuzaalira nali muto nga simanyi kigenda mu maaso nenyingirira embeera banayingirira embeera embi embeera yanyiga. Kati ye bw'omugamba awo n'alaga nti anyigiriziddwa like kiki kye yazzaako ye ng'omwami mbudde obwo nti omugambe nti omanyi? N'abeera mukambwe n'abeera nga nkambuwalira nnyo n'abeera kati oyo neighbor waffe engeri gye baali ba ku kyalo omukyala bwe yali lubuto ne tugenda ne baŋŋamba bo baagera ne mukyala woono omwami gwe nafuniramu olubuto tugenda emulago ku dduwali nze ne bandeka awaka nga nyina okutwala ebintu omusajja yankuba oluyi yankuba oluyi ne mugamba ŋŋenda nokkuloopa ewa mami kati awo nga kuba kulanga kuba nti ombulire nti ndi lubuto nankuba oluyi kubanga alina obudde bwankubiramu tuli waka teryaliwo baneiba bana abampoleza tebaliiwo ganaafuna obudde obwo yankuba oluyi n'agamba sirika nasirika ate nasirika era saakinyeganako wadde kwegamba nafuna okunyigirizibwa emyezi 3 gye namalawo n'olubuto janti navaawo myezi 5 nafuna okunyigirizibwa naye nakuba nti nali mukazi mugumu nze ni mukazi mugumu buli ekijja kati wamala okukuba akusirisa n'osigala ng'era okyaliwo okola nesigala nga nkyaliwo nga nkola naye nga mbeera mu kunyigirizibwa kuli kwennyini ganyinza okola emimwenjezo engoye bwete babafu nga mmeka ate olina ovaawo noderi nobalansinga nokola otya tovaawo ti ogenda kusuubula omwami yagenda nakola kinasuubula entegeeza mwasiibangawo n'omwami naye gwe mulimu gwe nga naye gwe mulimu gwe kati wakati awo byonna nga bigenda mu maaso tewaliwo mbeera ya mukyala kuzuula nti oli lubuto mu myezi tewaliwo mbeera era omukazi navaawo tategedde emyezi 5 negumyanga nga nkola emirimu omukyala teyategeera ti oba ndina lubuto kubanga omukyala oyo era teyabeerangawo nnyo yabeeranga n'emirimu gye emirala n'avaawo n'agenda n'akola n'akomawo. Kati bw'omaliriza okuvaawo ewaka ogambe wagenda wa sisitawo? Nagenda Kawempe eyo bantu be waffe ku kyalo
ne wabawo yakusenza ne bansenza ewaabwe. kati bwe wagenda omwami teyakuwonderako? Teyampondera. Yadde Ffe twanoonya, ffe twamunoonyanga obunoonya. Kati omala okugenda ku myezi 5 omunoonya wayisewo bbanga ki? Myezi 5 wayitawo omwezi gumu. Ne mukomawo. Tukomawo. Olubuto lwaweza emyezi 7 ne ngende wa sisita wange e Makerere. N'atabuka. Kati sisita wange n'atabuka yali muto buyambire bagendayo gye yali abeera e Mulago. Omwami. Naye nga tumaze okukola process ey'okola kyogenda ku poliisi biki bwe twalaba talinawo kyatuyamba ne ngende wa sisita wange. Sisita wange n'ajjayo ewaabwe naga wafunisa omwana olubuto ate omwana tokola ki tomuyamba. N'agamba ngenda bawo obuyambi ne tubeera ku kyabuyambi. Kati olunaku lwe nazaala namala e Mulago ennaku 3 olwanubire ennaku 3 nga terusiriikirizaamu. Nga tonatuuka kuzaala. Brother wange kati n'agendayo ewoyo omusajja we baali bapangisa we twali tubeera n'abagamba ngenda kujja. Tetwamulaba ne tumuvaako era baganda bange be bannyamba paka okuzaala. Bw'omaliriza okuzaala omwami wamuleeterako ko omwana amulabeko? Twamuleeta omwana. N'amulaba? N'amulaba. N'amusitula? N'amusitulako. N'amuwa erinnya? Ate munnange kati bwe twali awo. Era mumusisinkanawo muwa omwana? Bannange byange twayitukkirira bwe tuti e Mulago manye e Mulago kidde mu Nsooba. Twali tubeera awo tukira tumusanga. Bwe tumusanga twamusanga ne mukyala we. Buzibu obwali waawo. Ng'omukyala tannamanya? Omukyala nga yategeera ajjukira poliisi yajja yajja n'akola ki n'amugjayo. Kati tumusanga omwana omukazi yamusitula. Omukazi yabakira naye ng'akimanyi nti omwana wa bbaawe. Ekitega omwana wa bbaawe kuba ku poliisi yamugjayo. Mwana wa bbaawe. Kati tubeera awo. Omusajja n'akwata ku mwana. Ate omukazi n'atamwana agenda. Omusajja n'ategeera ati mukazi wanyiize kubanga omukazi yayina ssente. Nga yateekawo embeera y'essente. Kati n'akola ki? Omukazi ne yeecwana. Omusajja n'atuleka. Omwana teyamuwa linnya. Kati omusajja ye Mubiru Yusufu. Olwo lwe lusembayo omusajja okukwata ku mwana we n'okumulaba. Lwe lwasembayo. Omwami ye Mubiru Yusufu omwana namutuma Namubiru Shakira. Kati bwe mumaliriza byonna temwakomawo ko waka wa mwami ono n'okujjawo na mwana nga omaliza ozaala wayise wakabanga tewakomawo ko waka kati ate nakomawo ko nga basengukawo. Ng'oluwayise bbanga ki? Wali wayise emyezi 5. Nenkomawo nasanga basenguka. Nengezaako okubuuzabuuza kubanga basulanga ku nnyumba za Kyemaani e Mulago eyo. Nengezaako okubuuza Kyemaani n'aŋŋamba nange simanyi gye baakola ki? Gye baalaga. Ne mbuuzabuuzaako ndi simanyi gye baalaga. Awo nakoma. Bwe waduukawo bizinesi wasanga nayo nzigale na buli kimu? Baagenda dda byonna baabitikka dda baagenda. Akabanga ke mwamala ke wamala n'omwami oyo we mwali mugenda maaso n'okuba nti mukola tewaaliwo ko wa luganda we yenna gwe walabako oba kale abooluganda b'omukyalo? Abooluganda maama we yajjangawo n'abaana be 2. Omu bamuyita Ibula, omulala bamuyita Shamira. Amaka gaabwe era bali bapangiseeyo mu Nsooba nga yabaleka eyo yabasuulayo eyo mu Nsooba. Omwami nga yasuulayo maama we? Maama w'abaana be wabo Ibula ne Shamira. Abo sibategedde nteeka mu kifaananyi. Kati kasooke kuddye ku kya maama. Maama yajjangawo. Maama w'omwami? Maama w'omwami yajjangawo naye ng'ava abeera nnyazaalawo? aba nazaala wange ng'ava Jjinja. Naye saategera ati katundu kano kabeeramu ejjinja naye nga yajjangawo n'empulira ti naava Jjinja ng'ajjawo naye nga sibifaako nga simala kigenda genda mu maaso baali tebankwatako nnyo nga kati bano abaana nabo bajjangawo ne babeerangawo ne baddangayo ewaabwe. Yayinayo omukyalo omulala? Yayinayo omukyalo omulala. Ng'oggyeko ono ow'okudduuka?
yayinayo omukyalo omulala era ng'abaana b'omukyalo oyo batera okujja wano abajjawo waliwo Shamira waliwo ne Ibula kati kyemanyi Shamira mukazi mukulu ne Ibula kyemanyi musajja era baali bakumanyi ate Shamira yali ammanyi naye saddamu kubalaba nabo maama waabwe wali omanyi ye waabeera kuba ogambye yali yabasuula oba nali mmanyi ekitundu mu Nsooba engeri gye nali sitambulira nga sobola kugendayo naye nga manyi tibava mu Nsooba ne bajja wano bano abaana tomanyiiko mannya gaabwe gakubiri simanyi gakubiri manyi Shamira na Ibula ate erinnya ly'omukyala azaala abo abaana nti serimanyi kuba mu byonna tuba tunoonya wa omuntu w'oyinza okutandikira ogenda ng'otracinga naye muganda w'omukyalo oyo mama w'abo abaana oli owookubiri asooka ono gwe wali naye wano mama w'abaana asooka mama w'abaana bano abajjanga yayinanga muganda we nga muyita Rose ng'akola ku poliisi e Kawempe nayo nagendayo nensanga nga yavaayo kubanga namunnyonnyola Rose oyo yali akola ku poliisi e Kawempe naŋŋamba nambuulira ebyo naŋŋamba ti ne muganda wange yamusuulayo kwe kufuna omukazi oyo nti omwami ze zaali mbeera ezakka zaali mbeera ze bino byonna bituukawo mwaka ki gwe okufuna olubuto n'okutambula omwaka ogujjukira mwe wafunira olubuto nafunira olubuto yali 24 ekitegeeza gy'emyaka kati giba 24 ekitegeeza tuba mu 24 paka olwaleero okutracinga kuyinza okuba okuzibuzibu biki by'okozeeko ebyenjawulo byogamba nti nkozeeko kino na kino okulaba nti taata w'omwana mufuna biki byogezezzaako okulaba nti naddayoko emulago nengezaako nenoonya nembuuza ku mikwano gye gyonna abaali bamumanyi ne batugamba munenga bwomanyi omuntu nga mupangisa kati essaawa tetumanyi gyali kyenagezaako omwami oyo talinaako mikwano gye nnyo oba ejjajjangawo ennyo ng'ogiraba nnyo kuba kati nandigambye gye yakolanga nagyo naye ate mwali mubeerawa mu kifo kyekimu mikwano gye nnyo gy'ogamba nti oba kale guno nnyinza oba ng'ojjukira kubanga yali Richard oyo we waffe ku kyalo eyandeeta naye ne Richard naye teyaddamu kukola ki kuwuliza mubiru kiri bwe kiti awo we wayinza okuba ew'okutandikira omuntu eyakuleeta okujja okukola e Kampala ye teyalina contacts z'abano be yakuleeta okolere era yali tabamanyi yali aziina Richard essimu ye neebula Richard essimu ye bwe yabula kuba Richard yakola mu taxi akola wandegeya essimu ye bwe yabula enamba zaali muli nenziramu ombuza nangamba enamba nali nziina n'essimu yange neebula naye kati mu biru simanyi we tuyinza kumusanga emyaka kati giri 2 egyekulungudde omwana kati akuze kozi ogamba nti alina emyaka 2 Omunnayuganda kati ajjudde ategeera buli kimu era amanyi embeera zonna mwana muwala oyise mu kaseera ki naye akaseera k'amaanyi binyigiriza bibadde bingi nno ddala bibadde bingi naye nga sisobola kumusuula namulekako ko mukyalo ewaffe nembeera nga nkola nabeera nga alwala nnyo buli kasente kenkola konna kagenda ku mwana buli kasente konna kenkola kagenda ku mwana nabeera ewaffe mu kyalo mpaka P3 atandika okubeera naye ng'ali mu P4 mpaka kati ebbanga ekitegeeza mwe mbadde mwebeerera 2 mwekka bwe muti tubadde tubeera 2 nenyayo n'abamuganda bwange bembeera nabo omwana atandika ddi okutandika okubuuza taata bannange ng'awezezza emyaka 18 yatandika okumbuuza taata we bubi nnyo emyaka 2 emabega bubi nnyo ambuuza taata we nemugaali mwana muwala nange essaawa taata wo simanyi waali naye ngenda fuba okulaba ng'akola ki nga munoonya naŋŋamba
njagala ondage famire y'ewaffe maama, njagala ondage famire y'ewaffe, njagala girabako. Kati neŋŋamba banenkole ntya ntandikire wa. Just kyava bubi mu bbanga n'akambuwala n'akukambuwalira. Kati ndowooza yayogeranga ne banne. Nayogeranga naye waliwo munne yavaawo nanga no Shakira atandise okugamba ti nayagala kulaba taata we. Magamba yakitandise ddi. Ne ngamba kubira maama esimu omwana maama atandise okubuuza taata we. Ngamba naye tugenda kukola tutya. Tugenda kukola tutya nange nkyagala nnyo taata we tumulabe. Tugenda kukola tutya. Nemugamba maama kye ngenda okukola. Nda kuyita ku media. Ndaba oba nfuna taata we. Wekujja ssebo. Kati temutuulangako kuba ye mwana muwala. Temutuulana n'omukyala. Oba just kikutiisa butiisa kuyingira mu mboozi efaananako bwetyo nga maama. Saagala kiyingiramu kubanga kinkosa. Saagala kiyingiramu nnyo kubanga kinkosa nnyo. Kuba nze nkubuulire ku mwana oyo engeri gye ntobye n'omwana oyo. Omwana oyo yalwala ne tubeera ku kitanda okumala mabanga. Engeri gye nazaalamu omwana oyo, engeri gye natobangamu n'olubuto olwo. Nga bwakireeta nga mugamba naye omanyi gumiikiriza. Gumiikiriza tomanya tujja kumufuna. Takubuuza buzibu buvaawa lwaki tomunda ayagala kumbuuza obuzibu ngamba naye omanyi. Sinaba mbeera nkeera nja kufuna obudde nja kukola ki nja kunnyonnyola. Naŋŋamba naye wabula tomusuubizangako nti nja kukutwala. Simusuubizanga kubanga mbadde sina bwe nnyenda kumutwala tiwano. Era amanyi waffe be bamanyi. Era mama wange amanyi nga jjajjaawe. Mama wange naye abeera alwala buli kadde. Bannange Mukama. Era mama wange yamala ebbanga ewange nga mulwadde. Kati n'agamba jjajja we n'agamba naye jjajja naye nze kati abeewaffe bisitala babbo babeera wa? Sibalaba babeera wa? Jjajja we n'amugamba Shakira ndi mulwadde. Ndi mulwadde naye maama wo afuba nnyo okulaba ayagala kutwala wammwe. Agenda kutwala tofaayo. Yamuwa ssuubi. Yamuwa ssuubi. Bintu nga bizibuzibu. Kati toyina kuba kati erinnya olina lya Mubiru Yusufu. Ekisinga okuba ekirungi omanyi taata w'omwana wo. Ekitegeeza bw'oba omulabye osobola omutegeera nti mutegeera bulungi. kuba mwamala ebbanga eriwerako mwenna. Erinnya olimanyi naye kennyini okola ki? Omumanyi nga bw'afaanana. Bwe mulaba mumanyi. Tewawulirako ku baganda be nti ayinayo muganda we gundi oba gundi oba be walabako n'amannya gaabwe? Ne wali saabalabanga we bajje naye gye bali ne bakwatisi bamanyi. Tebawulirako mu mboozi nti oba anyumyayo muganda wange gundi oba muganda wange? Saabawuliranga naye nga maama we yajjanga waawo ng'ava Jjinja. Nesimanyi nti Katundu bwe kati. Erinnya lya maama lyo wali olimanyi? Kuba at least tusobola okutandikira Ejjinja. Bw'obanga omuntu at least omanye erinnya. Sirimanyi. Bintu bizibu. Singa ekiseera kituuka n'obanga omufunye taata w'omwana, omanyi ebintu bizibuzibu nti otobye n'omwana we ebbanga lino lyonna. Taata bwe muba musisinkanye nga naye obulamu bwakyuka n'ebiringa ebyo n'agamba omanyi muwala wange mmutwala. Kale kati mubadde munnoonya kati mmutwala. Osobola okukigumiikiriza ekyo? Nyinza otakigumiikiriza mugamba tuyambire gye tuli. Oba senga abaamututte. Nakinene ekyo. Kuba nina omwana omu. Era omwana gwe nazaala. Sisobola mugamba tuyambire we tuli. Kubanga omwana wadde wuuyo akuze naye anyuma ayine maama we. Kuba ozimanyi embeera z'abaami ebiseera ebisinga
bo baagala nnyo okkulira oba okuba n'obufuzi obukiti nti Mukama ayinza okubikkako akasubi omukulu n'omusisinkana nagamba kati komaze naye 2 nange mumpe mmaleko naye 10 oba 5. naye kati omwana kwakuze omwana nsobola mugamba omwana kati yasobola amanye ewange asobola okujjanga tate bwaba asazeewo ku muntu wala mumuwa naye n'agenda abeerakokko naye omukwano gw'omwana nsobola ogendanga ne mulaba banzikirizanga ngenda ne mulaba baba kiza tuyambira gye tuli tekirina buzibu kyabasazeewo kiri nti mulabye natulaga ekika kyabwe tumanyaayo nafuna waagwa naye mwana naye nafuna ekika kye n'amanya ti wano weewaffe ate kyensuubira esaawa zino tekikyalina ku buyambi pakati obuyambi bwo bwetaagisa naye bw'aba tumulabye Mukama amututuusizzaako naye era aba asobola okulaba ekyetaagisa omuntu yenna ng'amaze ebbanga myaka 2 n'omwana we nga tamulaba naye kennyini aba alaba ekyetaagisa kiba kyekyetaagisa kumugamba ti kino nakino era omuntu nga bw'aba alaba nti omwana we emyaka 2 amaze ebbanga tamulaba era bw'amulaba agamba nga ye omuntu ye aba akiraba ekitegeeza ebbanga lyonna eribaddewo gwe tewaddamu funayo muntu kale mubeezi wo nti oba oyo abaddewo kale okubeeranga ekifaananyi kya taata mu bulamu bw'omwana kale omwana kyotayagala nnyo muyingizaamu kumulaga ono omanyi obulamu bw'omuntu ng'ali omu n'omwana we tuyagala mulaga naye ng'omuntu abeerayo wabbali n'otamulaga kifaananyi ekyo omulaze ono omulaga nti alina obuvunaanyizibwa naye kale emyaka 2 ebiseera ebisinga jjo giba mingi ddala bwe giba nga gye kigenze maaso n'okuba nga giyitawo tetusobola kumanya mwami Mubiru Yusufu wayinza kubeera kadde kano naye ate tomanya wayinza okubaayo wa famire ye ayinza okugwa ku katambi kano ne waabo batali mu ggwanga oba yonna waali asobola okubaako ne gwe yeeyabiza nti nazaala omwana naye simanyi gy'aliko zigw'omusaayi guba guluma eyagala gaana oba embeera yaliwo yali etya so kyetugenda okukola ndowooza tugenda kufuna ennamba yo ey'essimu ojja kugisoma then osobola n'okunnyonnyola ani gwe bayinza okufuna singa baba tebakufunye koze ebyennambaazi bino tukoze vidiyo olunaku olwaleero wasobola okuyita emyaka 3 nga weekoledde amakulu naye ng'ate ennamba tekyakola ki tekyaliko kati gezaako okuwa obubaka oyo ali mu kukulaba ng'ayinza okuba n'enkwaso yonna eyinza okukutuusa ku mwami Mubiru Yusufu taata w'omwana wo naye mbasaba buli awuliriza sitooli eno buli awulidde sitooli eno mbasaba ngenda kusoma ennamba yange ey'essimu asobodde okundabira ku Mubiru Yusufu ankubire ku eno essimu eri 0708 72 41 16 ey'okubiri ya sisita wange eri 0757 54 10 17. Amina. Kati nga tumaliriza omukulu Mubiru Yusufu yali yetategedde wa gye baali bakujja okujja okukola Mitiyana amanyi nti banzija Mitiyana kyekyokka amanyi nti banzija Mitiyana ekitegeeza bw'abanga naye akubuliddwa ku ssimu bw'abanga agenze Mitiyana asobola okubaako ne waatandikira kuba tamanyiiyo Mitiyana kitundu ki Mitiyana kwata kulya Namutamba bayitawo bw'otuuka e Buswa Bulongo n'ogenda okukwata kulya Namutamba akalo bakayita mu Kireku bwe banzaala mu Kireku erinnya lyo ojja kulutiddiramu
Erinnya lyange bampita Namande Silivia. Ekitegeeza bw'aba nga agenze mu Kireku n'abuze wa Bannamande asobola okumanya. Ndaba banfuna kubanga waffe ku kkubo. Kasita aba nga atuuse mu Kireku. Basobola okunfuna. Kale katusabe Ddunda atubikeko akasubi akole obulungi oba atuwe obulungi mu kino osobole okutuuka ku nkomerero y'ekyo kyonoonya. N'omuto oba muwalawo kati saawa zino asobole okuba nti naye afuna essanyu ery'okulabako ku ddadde ne waaba amulabyeko bulabi ne bafunamu akaseera ne boogerezeganyaamu osanga nti kinaamuza emmeeme ate naawe okukuleetera okuwummula mu mutima nga maama. In fact ndowooza kye kinaabeera ekirabo Mukama ky'asobola okukuwa mu zzadde lyo kuliraba nti litebenkedde, ebirala byonna bijja luvannyuma. But bw'akeera n'aba ng'alabye ku ddaddi we tomanya munaabeera kati mufuuse kimu era nga muli wamu. Kyesinga okwagala ekyo. Kale tujja kwagaliza olugendo olulungi. Mukama kulembere na buli kimu kitambule bulungi. Aweewaawo aba CDO Omusunsuzi ly'erinnya eryange. Embeera ogenze maaso n'okuba nti ogiwulira wenna asobola okuba nti oyamba mu ngeri yonna, genda maaso n'okuba nti oyamba. Webale nnyo, webale ddala okubeera nti ogenze maaso n'okutuwa amatu. Omukutu gw'oli ko agaliwo gwe guno. Genda maaso n'okuba nti olikinga video eno. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Bere bulungi.